Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get around you for starters. Ngenda kusaba era kano kanateko disclaimer. Eno yo obuwuliriza teeka muko ku bwongo obungiko. Kiriza obwongo bwo bufunctioningire ku speed ey'ekika ekyawaggulu ennyo. Owa NRM okusaasidde okujjako ng'ogirabye emirundi 10 tosobola kuwanirira bigenda gibeeramu. Ntandise bwe nti ono mwami mulaba ng'oyagala okulaba nti omuntu alowooza mpola oba mu nkola ya kasoobo era n'ebintu abirabira kumpi ye muntu alowooza nti ono omwami obukulembeze bwe Uganda agenda bukyusiza mu future nti teyabukyusiza mu past. Kanziremu omuntu yenna, a person who thinks narrowly or a person who thinks shallowly or a person who is completely short-sighted, yoye kalowooza nti as you apply the physical energy on this man right here, na institution jakulembere ya national unity platform, and as you do so omulemesa kozi gye yatandika edda okugguka oba olemesa obukulembeze okukyuka. Nina amawulire agasinga okuba amabi nga ngasabise mweno statement. Ono omwami obukulembeze yabukyusa e Uganda in the last 7 years ago. Yakikola atya? Ekyalema kikofiira ono gwolaba wa okukola kwe kulwanyisa ideology omwami ono kwe yazimbira revolution. Kikofiira n'atagetinga okulwanyisa the personality of this man right here. Kankaddemu katono. Omanye ekiremye rugimu ya kikofiira. Ekiremye rugimu ya kikofiira kwe kulwanyisa ideology omwami ono kwayimiridde. Focus yabwe ne emphasis ne bagiteeka mu kulwanyisa the personality of a person of his excellence Robert Kyagulanyi Sentamu. Era olunaku omwami ono lwatandika ideology NUP kweyimiridde olunaku lwaliro nga ye people power, article 1 of our constitution, the supreme law of the land. Olunaku lwe baalemererwa okulwanyisa omwami ono ng'ayingiza ebintu bibiri mu politics we Uganda nga kwe kwatambulira ideology ya people power, lwe lunaku lugimu ya kikofiira oba gavumenti ye lwe yagwa. Era lwe lunaku obuyinza lwe bava mu ngalo. Nakusabye kkiriza obwongo bukole ku speed ya kika kya waggulu nnyo. Ebintu biriwo ebibiri byenjogerako. Olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu lwe yayingiza political devolution mu byobufuzi bya Uganda, n'ayingizamu n'ekigambo ekirala kye bayita political decentralization e Uganda, lwe lunaku kikofiira lwava ku bukulembeze. Kati gwe kyolinze owa NRM n'abalala olinze one day two day event ey'okulangirira nti obukulembeze bukyuse Uganda, wabula ate kyotafuddeeko nti obukulembeze bwakyuka dda emyaka 7 emabega. Payinga muko kwa attention katono nnyonnyolemu. Political devolution kitegeeza this is the delegation of power or shifting of power from the central organization or institution to the subnational low levels, thereby giving them autonomy. Ate political decentralization kitegeeza this is the transfer of 1 authority, 2 responsibility, 3 resource from the central institutional organization to the subnational low levels. Mu political decentralization, His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu gye yaleeta mu politics we Uganda yakwata ekisookera ddala authority, ekyokubiri responsibility nga bwe buvunaanyizibwa, ekyokusatu resources nga ne capital resource, n'agizinga n'agijja mu organization eya national unity platform, n'agitematema n'agiwa muntu ku muntu. Mwekyo ne bufuuka buvunaanyizibwa bwange okuparticipatinga mu kukyusibwa kw'eggwanga. Mwekyo ne bufuuka buyinza bwange okusalawo ani anankulembera. Ate mwekyo ne nkozesa resources ezampeebwa okumakinga sure nti eggwanga lyatulikyuka. Mu political devolution ate we kye yakolera ddala
yazingazinga amaanyi agaali gateebwa mu organizations or institutions nga mwe gasigala n'agakwata n'agazzaayo ewa muntu ku muntu, kye bayita people power. Kaŋŋonzeemu omwami ono nga tanajja mu politics wa Uganda, olukusa olw'okwogera nga bwe njogera, okugwanira okwogera nga bwe njogera, kwali kwasigala mu political formations n'abaali mu political formations ezo mu bifo ebyawaggulu. Ono yakitegeera nti engeri y'okumakinga sure nti obukulembeze bukyuka, kola ekintu kimu, weetikuleko omugugu, weetikuleko obuvunaanyizibwa, obushiyalinge n'eggwanga lyonna. Olunaku bano bakikofiira ne banne lwe baalemererwa okuziyiza omwami ono okuintroducinga political devolution ne political decentralization, okukwata authority ne responsibility ne resources, omwami ono okugamba bannansi nti it is up to you, okukwata amaanyi ge baali bateeka mu institutions nga zasigalirako ba politician okwogera nga bwe twogera, n'agazingazinga n'agazzayo mu bantu. Mu bufunze yajjawo olutimbe olwali wakati w'abaani abaali bagwanidde ne be baali balowooza nti tebagwanidde ku participatinga mu nsonga z'eggwanga. Yalusalawo mu ekyo, n'atematema responsibility, n'atematema authority, n'akwata amaanyi n'agawa buli ssekinnoomu. Olunaku lwe yayigiza ebintu ebyo bibiri mu politics wa Uganda, alabire ewala yekka yasobola okukitegeera nti lwe lunaku obukulembeze lwe bwakyuka e Uganda. Lwaki njogera bwe nti olunaku olwaleero ne woobeera ofa otya, ne bw'okozesa ssente mmeka, ne bw'okozesa maanyi kyenkana ki, ideology omwami ono gye yasimba e Uganda egenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga eryo ne wobanga omugyewo. Oh yes, kamukuddiremu. Ono kye yabateera e Uganda awo, yabateera ekika ky'omuliro kyotasobola kuzikiza, kyotasobola stoppinga. Gw'olinda one day event olowooza nti gy'onookoma okulwanyisa abagoberera ono n'okumulwanyisa in the physicality, okumuteekako eryanyi, bambi olowooza nti omukendeeza nti oyinza okustoppinga omwami ono kye yatandika. Nina amawulire amabi eri Museveni ne regimu yo yonna. Mwebaka omwami ono ng'akyusa obukulembeze nga introducinga devolution mu politics ne decentralization. Amawulire amabi gali nti tekiri ku ono okukyusa obukulembeze. It is up to me. Ono omwami olunaku lwe mwamuleka ne yeekolamu copies, olunaku lwe mwamukkiriza ne yeekubisaamu n'akola bangi abafaananako nga nze, lwe lunaku obuyinza lwe baba bava mu ngalo. Obudde buno ye simply fighting in shadows, naye njagala okubakakasa tewaliwo amount of pressure, tewaliwo amount ey'okutulugunya, ey'okubonyaabonya gye musobola ku applyinga ku generation eno ne mutava mu bukulembeze obwo. Ekyo ngenda kukiddamu. Tewali kye musobola kukola Museveni e Uganda awo ne bw'okwata ssemateeka eyo n'ogikyusa kayingo, tewali ky'osobola kukola kulemesa bukulembeze, kulemesa revolution omwami ono gye yatandika, oba waali oba taliiwo. Wabula ate akabi we kali kumusonga mu bugalo budde buno, ekyo kisobola okutwala very fast. Naye amawulire amabi gali nti gwe obukulembeze olinda bukuve mu ngalo mu future, naye nga reality eri nti obukulembeze ono omwami yabukujja mu ngalo in the last 7 years. Olunaku lwe yejjako omugugu gw'okukyusa eggwanga ngaba abaamusooka bwe baali bakola, omulimu gw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga, obuvunaanyizibwa, obuyinza n'amaanyi n'abuzza mu muntu wa wansi, lwe lunaku lwe bava ku ntebe eyo. Like it or not, kigenda va mu ffe ekisemba
gwe kyolinze masaga oyagala toyagala ogenda salute